kuba munnaye wenjogere ekibuga kikulu ekya Germany bakiyita batya chicken. The capital city of German, I think it is Dodoma. Who is your girlfriend? Oyagala mulaba. Ala ni mukazi wanga mukazi mukulu. These are the reasons lwaki njagala bakazi abakulu. Kino ngenda bera frank. Nesi bakulu nnyo. Mukyala wange alabika ayina emyaka. Si mukyala otomwanjula nkoto mukwa competent. Agenda kunyanjula anytime. Agenda kwaki? Kunyanjula. Ayina emyaka. Was going to make 49. 48. Kachema yali mu 49. And you? I'm 24. That's why ebintu besingambi manyi Alan. Sisobola kwata mitwalo ebiri. Age nenji mama wangu bajajja wange nenji wo mukazi. Sina muwala wa myaka jange gwe twali tukwataganye naye financially. Bonna babeera baagala obere ngoba wabuwi nga gwoba wa. Mina ne mukazi we. Yani yemu aviator. Batulaga wano ku TikTok nti marriage is something sweet. Phoebe ne mwami Nzora batulaga nti marriage is something sweet. JB ne mukyala we Infotrust batulaga nti marriage is the sweet. Ate kati love ya JB nalabye Godfather love ya JB ekuleetera okulowooza nti wallahi gwe atali mu love oli musiru. Akumenya dio mutima. Ala ni ensenkubye natandika okudatinga abakyala nga ndi muto. Ala ninze sawa zino ndaba ndi muto 24 n'ebintu byemmanyi bisobola okuba bisinga omusajja w'emyaka 35. Obulala butya sifuna bawala balala. Right now nze ndi genuine nabikolanga luli. But right now I don't. I love my woman. I love my mwami. I love my mwami. Ate ne kino kankyogere gwe mwami we. I am the man. Okay. Kati njimanyi muli eyo munzala. Kati ayina abaana abakwenkana. Ayina yo omukulu alabika omukulu waliwo omukulu ampita anko oba ayika ayina yo omukulu ampita anko alabika alinga mu omukazi mukulu yalwawo zaala akali mu 17. Uncle is calling me uncle. Uncle who? Uncle Chicken. Nagaminga sinolekera cinema. Bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto olinamu stress oba lususu olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida nkugebe bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa ukiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala. Namba z'essimu kweziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa. Okay kale ku Mukutu Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Tuli proudly powered by Africa One Tours and Travel. Bano bagamba nti gwe yenna ayagala okulambulako ensi eno otuuke n'ekiseera ogambe nti ensi ngitambudde yonna ya kosa Africa One Tours and Travel. Tuyina Avier Natural Herbal Toothpaste mulungi nnyo. Ono toothpaste yoli owa Jojo anti bw'otateekako Jojo tebamanya yoyo wa Jojo. So you know my friend always gives me these products mba serving. So yalina ne lipstick. Lipstick wa Jojo mulungi. Mbadde no ngenda kubuuza nti lipstick kano kamanyi. Nenzijukira nti ate abaana ba TikTok bajja kukolera ddala bubi. Kubanga adde ngenda kugamba nyonyola abantu ka lipstick kano naye. I love my mwami. I love my mwami. Lipstick therapy. Akatuke wampano kakyaliyo. Kavien. Omwana yakubye akayimba. So ladies and gentlemen, kaneyanjule mu leero. Tusanyusa okubalaba mukama yebale bba. Kana enviri zoyina. Ndeka naawe abantu bali musasula sente ku live kulaba nviri zange. Mulimba. Abantu bamanyi nafuna ekiwalaata.
but ndi bulungi enviri zange just I prefer putting on a cap. Sina tabu yonna. Thank you so much. Mwebale kujja. Bambi, oli omukyala wa mukozi otya? Ani? Omukyala wa hardware. Kakati kano kalango kanjawulo. Mwena abaagala plumbing materials, sanitary wares, PPR pipes, gutters. Bino bino byetwogerako bya plumbing. Gwe buli kisi oyagala kuyisa amazzi mu nju yo gayisaawa, fuula ekiyigo kyo ekyekyewuunyo. Genda ku Marinaku hardware eri awo California Plaza oba Marinaku California Plaza. Floor wansi mu basement floor. Basement floor jasangibwa eyo wansi. So gendayo ofune ebikozesebwa byonna mu plumbing. Enamba y'essimu MTN toko na sound ebe itamu wano. Gwe tojasobola kyala kwa Aljazeera. Onyingirira. Tojasobola kyala kwa Aljazeera. Every time onyingirira mba nkulaba. Enamba y'essimu eri 0782131242 eyo ya MTN. Then Airtel 0705431863. Genda ku Marinaku obulamu buterere. Actually n'ebiyungu tagenda baleka kyekimu. Aina ezo Bensons bazita bati neza golodi. Aina showers zineza omukazi oli. Natuka oli nengamba la haula maswali. Omwana aina stroke. Bajita stroke. Stroke ate njogedde. Stroke. Onyingirira. So, tuli mu kaweefuweefu Alan. How are you? I'm fine, sir. How is everything? Just fabulous and can't. Nga tozijja wa chicken? Ni Alan zirenga tonga tebaziseera. Lwakuba toyambalira mu stocks. Ekisoboka. I've been a good boy since day one. Socks zo zibaamu. Tuli mu kaweefuweefu Alan. Omanyi kigenda maaso ku internet? Seeka kiti. Tokubangalo nga tomanyi omanye kigenda maaso motoka. Marema joto machigenda maaso. So tuli mu kaweefuweefu bambi okulaba nga basondera seeka kiti emmotoka. Teyaweddeyo. Tennaba naawe twakatandika butandisa abantu tebanana kuleeta ssente oli mu yaweddeyo. Bw'oba omanyi bambi nga togenda kusonda tusaba mu mutima mulungi toyogera bingi. Waliwo oyo omwana ali e Dubai ayogera nnyo. Mwana ki? Simumanyi linnya kirabo kisajja kikulu naye ndowooza amagezi galabika matonotono. Yagambye mbuseka kiti bwe munamusondera emmotoka munamuwaneeza amafuta. Ebyo ebigambo tetwagala biwulira, tetwagala negativity. Tugenda kusondera seeka kiti emmotoka oba mwagala oba temwagala. Naye Kingsa yakoze akantu. Oyo omwana ate kakati ate tugenda mu oba MP waffe kuba jajja. Ewa. Busiro South. Aliyo tumujjayo tetwagala. Seeka kiti emmotoka bweggwa we papa. Ngolo Kingsa abo bwa MP abunyako bwati. Nze akange nja kukamuwa akalu. Olonda. Ndeka kundaga muntu. Ate ntambula nazo. Nze n'akakongewa. Nonda. Naye nga what do you think about Seeka Kiti? Seeka Kiti ngamma abavubuka abeera ku TikTok ne videos ze kwe zitambulira. No, Seeka Kiti is a great inspiration to the youth. Nze siri musiraamu goge mazima naye Seeka Kiti asobola okuyingiza obusiraamu. Musajja ayogera ebintu ebikwatira ddala ku muntu wa wansi. Sinti talina mmotoka, emmotoka agiina. Wabula omuntu bw'akeera ku makya n'agamba nti ku birthday chicken nkuwadde peya y'engatto. Tekitegeeza nti obadde otambuza bigere. Obadde oyina engatto z'otambuliramu. Nina musanga luli ku muzikiti gwa Old Kampala. Seeka Kiti. Ngayingira Seeka Kiti. Ne musanga bane nawulira essanyu ne mukwatako mu ngalo bwe ne mga Seeka. Gwa agenda okunyingiza obusiraamu. Seeka ayogera ebintu. Bali baseeka babiri, Seeka Kiti ne Seeka Simu. But as for now katusooke Seeka Kiti, Seeka Simu tujja kujja mpola mpola. Emmotoka bweggwa nga tudda kalina. Emmotoka bweggwa nga tusonda kalina. Kalina ya Seeka Kiti. Ya Seeka Kiti. Seeka Kiti ne bw'anaagamba talina mafuta tujja gagula. Ate twagala basooke batubuulire tusonda mmotoka ki? V8 wakawaayo mmeka? Sinaba kuwaayo naye omukyala gwe bayita Sylvia omumanyi? Yakulidde akakiiko akalina akasonda ssente ezo. Sylvia Autoparts no kyato omumanyi? Mutegedde omugundi Wakiseka. N'ennamba yaziteekayo ku simu. Kwe basindika ssente. So Seeka Kiti bambi tumusondera akamotoka. Emmotoka ya Seeka Kiti ogimanyi gyavuga? Togimanyi? Eri awo eri wansi supermarket tu. Sigimanyi bulungi naye nga it's a down car. Season ennene. Twagala tumuwe ennene. Eri waggulu alhamdulillah. Kati abatandise propaganda wa magundi. Wamaki? Zimanya mafuta. Zimanya. Anda kati kansooke mbuuze Real Alan. Bwe tuba nga tusobola okusondera omusumba
osobola okusanga omusumba ne bamusondera emmotoka najja mu kyaki n'agamba njagala musondera emmotoka ate ye n'ateekawo n'omutemwa n'agamba njagala emmotoka ya bukadde 5 nga bw'ayagala really lwaki teruba tusondera seeka oyo gw'olaba ayogera ebintu ebizimba omuntu n'akuzaamu essuubi we litabadde osegera akamotoka kabeera kamusaana tukamuteekemu ne bwe ba V8 tugisobola oba olina 10 oba mutwalo oba 2 oba 3 gyonna gigendako nze ngenda kuwayo emitwalo 10 nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oba oyagala twala emu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center ani nze nakulabye ne sente awo kashi ziri mu kashi teziri ku simu nina omugaga wange nze mpe 10 kale wano nze nsindike no look Alan bino ebintu si byakulimba nze mpaayo ku nniya soko owulire leeta sente za Sekakiti nze wano nsindike gompe wane soko owulire ku namba gye baawaddeyo soko owulire ate oli wano weesudyamba ogenda waayo emitwalo ngenda kuwayo emitwalo 10 ewa Sekakiti eddi leero olweggulo sente zibadde zirina kujja leero ku simu ate z'olina olina banda obeda gy'otoolako no si zange zino nze mpaayo ku llo mu mutima mulungi and in fact ne bwe naba mpaddeyo saagala na banjogereko kadi saagala banjogereko wantu wonna kyali we yagenda no Dubai Donasia ate wakanaki Donasia yali Dubai Doni ali Europe Donasia yali Dubai wano ensemu kuba bannaye tesobola kuba Doni nze Doni mwidi bulungi awe Dubai yajja kulya sente mwene anti ni Doni sente zaggwawo Doni sente musajja yazitwala wamaze kambabuulire Doni yagenda Dubai kulya sente namulayo ku vibes uji anti ng'ali mu kuwuta bbiya ani ng'ali mu kuwuta bbiya Donasia wabadde sure nti awuta bbiya nze nange awe nategeere nti ali Dubai ne Dubai no ng'ekuba obuggo Dubai eyo giraba teri nga Saudi wagendayoko no sigendangayoko but tumanyi Alan wasoma Napoleon Bonaparte waliko naye ne wamusoma n'osoma Great Lakes Region n'osoma Canadian Prairies wali ogenzeko Canada oyinza n'okugenda nga wasoma Canadian Prairies ne bakuma visa ye Canada so Doni tubisoma mu Saudi Saudi obeera mu kiyumba tugeze emyaka ebiri buli mwezi wabanga bakuwa akakadde kamu ziba $24,000 $24,000 temaatema z'osindise mu kyalo rafule osobola okuva e Saudi ng'olina $10,000 ekitono Dubai osobola ovayo ng'olinga bwe wagenda amasanyu mangi byana biwala bingi ebyokunywa bingi amaato ga layisi ate wane nga baffe ga bbeeyi yacht genda ku yacht so cheap so kati waneeno nze bwe ntunuulira abantu abagenda e Dubai saagenda Dubai kuba kyeyo saagala kulimba kanjira mbeera mu Uganda enjokye genda ate kufuna bulumi bulala nga ne mu nsi etali yange nedda kambere mu nsi yange obulumi bunnumire waneeno nga bwemba siina kyakulya nsobola okukubira Alan naye kati nsobola okukubira nga ndi Dubai ompe Dubai manyi yaani genda Dubai bwe naaba njagala genda mu nsi kuba kyeyo kangende Europe nseki yonna German saagala birimu okuyiga olulimi ate German waliyo envunza nkubuulira mazima envunza ezaaliwo German sebo waliyo envunza ziri mu kitundu ki akuba munnaye wenjogere ekibuga kikulu ekya German bakiyita batya kikene mwana wane wayita Equator bayitawo batya Equator we yasalira bayita batya simanyi the capital city of German I think it is Dodoma Dodoma ya Tanzania wala capital city ya German zigimanyi kalwaki yogera ku nsi gy'otamanyi no ensi zo nzimanyi
US, Sweden, America, Canada. Canada ate yo Canada. Canada yo mu manyi. Mpayo ku states ziri mu Canada. Nyingi. Toronto. Tuyinayo Toronto za sije manyi. America je manyi nnyo. America waliyo Chicago, New York, Massachusetts, waliyo California, waliyo je bayita Lower. Lower. Waliwo North Carolina, ne Southern Carolina. Gwe. Ezo states zonna. Carolina si state. Oja kuloga nkumanyi. Oja kuloga waliwo Chicago. Chicago. Waliwo ezo wajogedde. Najogedde da. Badenjizemu. States ezo nyingi. Nyingi. Naye nga bambi mwebale kutusabira anytime tugenda Canada. Nani akutwala? Nenja kuteekamu St. Alan. When I get money, I promise. Yankutwaleko out. Naye nga bweru wansi eno si wano. Nga nyingi muko kuseki. Nseki? Yankutwale musi gyotagendangako. Wagendako Egypt, n'ogendako London, Canada simanyi nnyo. Wagenda Canada? Tondaba. Yankutwale musi nga togigendangamuko. Ate Canada tenyuma kuliira mu ssente. Dubai wagendayo? Dubai kati ate gye nandikututte. Ewali amasanyu. Twala kata. Kata onasobolayo Alan nga birimu oluzungu as in the diplomacy in Qatar is on another level. I don't know. I trust you because nakulaba ku show nga there's a way you were thanking abantu abajja ku show. Your English is kind of bad. The diplomacy in Qatar is on a higher level. But of course we'll tufuna kasende tujja gendeyo. Naye nga practice. Gwopozi wali ogenzeewa? Kenya. Nakagenda mu nsi emu, that is Kenya. Waneno, Nairobi. But who is your girlfriend? Oyagala mulaba? Ala ni mukazi wange mukazi mukulu. I don't know, tayagala kamera. Naye mukyala mukulu. Aliwa? Ali Buziga. Buziga? Kati gyogenda? Sigendaga. Ndude n'omulaba. I've taken like 2 weeks. Nga sikyayoza bintu Alan level navaawo. Nze omukyalo bwe yali anfuna namugamba saagala mukazi ankuba. N'ekyebintu sooza. Ebyo batamala emirundi Junior bye babikola. Junior gwe tomulanga yeewaana nga bw'ayoza ebintu. Era ye nti kabaka nnyo nnyo mu kwoza ebintu n'engoye. Naye lwaki oyagala abakazi abakulu kikenya? Okay, these are the reasons lwaki njagala abakazi abakulu. Kino ngenda beera frank. Ne si bakulu nnyo. Mukyala wange alabika alina emyaka. Si mukyala wo tomwanjula nko tomukola nkompete. Agenda kunnyanjula anytime. Agenda kwaki? Kunnyanjula. Mukyala wange. Nze muyita mukyala wange because I know ayina nze. Mukyala wange ayina emyaka. Because birthday, last birthday twamu celebrating was going to make 49. 48. Kachema yali mu 49. And you? I'm 24. There's no reasons lwaki njagala abakazi abakulu sigenda kulimba. One, abakyala abo njagala omukazi ng'akooye ebyekiyaaye. Alan, nze nina true love. Nsobola okukaaba because of love. Nze mbeera ewange mukazi go nga oluusi mukubidde essimu ng'ali busy omanyi abeera extra busy. Ne nkaaba. Damu ne mugane nga mama, why, you know, nangamba baby mbadde busy. Nze olwalava ennyingi gye nnina eri abakyala time etuuka nga sisobola ku maintaininga muwala abeera mu bbaala wanga nze ndabo yambadde mini. Nze sisobola kulaba mukyala wange nga yambadde mini ng'abantu balaba ebisambi ebyange. I cannot, ekyo mba sikisobola. That's why njagala oyo ng'akooye ebyamabaala tabigendamu abeera awo waka basegera. Be mba njagala Alan, nze abaana abato abali myaka gyange sibasobola bakambwe benzi, they don't settle. Aba ayagala mubeere abasajja 5 ku muntu omu ate nga takuwa wadde 10, you know, so njagala oli nga mpa ku ssente. Last time my phone had a problem, omukazi n'angulira essimu. So why would I nfunira challenges zenfuna mu bulamu omukyala nazisortinga, you know. Ate g'omuwaaki bingi muwa bingi kugeza muwa ideas ezizimba nga kati Alan kankubulire omukyala ayina ssente. This is the mere fact. Era asobola kungamba chicken nina wano milioni 2 oba 3. Naye botiki ye Makindye ebulamu ku ssente. Ka business ka wano kabulamu ku ssente. Wano nziteekewa. Ne mugamba mama, you know what? Mama. Muyita mama. Olusi mami.
nza mpita papa ate kati muri ba Luganda ne Kushi oyina engeri gyonyiiga nonsesa nze mukyala wange actually nze sigenda kweka I love my woman I love my woman so much mwagala cause man Alan nze nalinga eyo nga nkyabeerewa Elias Lukwago nga sewaka ewa Elias Lukwago antu bayizoga nalimbe bajagamba nti olaka wali obeera wuwe nga Elias Lukwago gyabeera nali mbeereyo nga ni neighbor wa Elias owekitiibwa meeya w'ensi eno naye nga nze njagala abawala gwe abali myaka gyange abawala abo bammenya nnyo abawala nga omugongo gunnuma nga I put in a lot ngomugongo kuluma kyekireta omugongo like anti obimanyi bye twakolanga omugongo gunnuma you put in a lot omuwala gyewuwo n'omugulira ebyokulya n'omugulira ebyokunywa wamuwadde transport amuzzayo wuwo enviiri zizo enjala zizo maama we bwalwala batunuulidde gwe buli kimu nga batunuulidde gwe naye ng'ate talina gwe wekka nze ekinnuma ebyo byonna nsobola okubikola naye nga nina gwe ng'olina nze nzekka saagala kuŋŋambe nti olina abasajja 10 olina Alan olina Kim Sido olina Mama Nakitende olina Chicken olina ate nga ffenna tukuwa kyekimu njukira Alan let me tell you this kino abasajja banakiyiga nze siri motivational speaker just ntobye nnyo mu nsi eno that's why ebintu ebimu mbimanyi ensi enkubye nnyo that's why ebintu ebisinga mbimanyi Alan sisobola kukwata mitwalo ebiri egi nenjimma maama wange oba jjajja wange nenjiwa omukazi kino nkubulira mazima agenda onyiiga onansonyiwa sisobola kukwata mitwalo 5 nga maama ankubidde ayagala ssente oba jjajja nenzikola nenziwa omukazi I can't do that kubanga jjukira omuwe mitwalo 2 waliwo amuwe mitwalo 5 waliwo amuwe mitwalo 10 waliwo amuwe akakadde waliwo amuwe 8 emitwalo gye ebiri tegiyina mugaso jjukira Alan abakyala abo balaba kiringa kyoto ekyoto okiraba ng'ofumba ebijanjaalo oteekamu enku ne kibumbujja kubanga enku eziri wabula enku ezimala ne ziggwawo just no ebijanjaalo bigenda kukona lifuuka evvu abadde akuyita daddy sweet ng'olina ssente bwezigo bagenda gamba kasajja gwe wantama bano batuwa mamotoka gwoli wano mpa malusu obusajja obwavu n'okweraga you know so nze bwe nsirika ne ŋŋamba owa you know what kandeetinga omuntu gwe tusobola okukwatagana financially mba siina musango gwenkoze if I can date someone nga tusobola okukwatagana financially nze siina muwala wa myaka gyange gwe twali tukwataganye naye financially bonna babeera baagala obeere ng'obawa buwi nga gwobawa nina n'omuwala gwe nabuuza nti baawo osobola okumuwa ku ssente naŋŋamba nze sigabira musajja ssente ne mugamba te waba abadde akuwa nga real ofunye ekizibu kya mitwalo 5 n'agateekako akakadde n'akuteerako 2 neera tomuwa ng'ozifunye naŋŋamba sewa musajja ssente so Alan ssente y'omukazi eba y'omukazi Alan eno Uganda gye tulimu eyo kyawo bwe tuba tetusobola kukwatagana financially nze siina nsonga lwaki mbandeetinga I can be single for the rest of my life nkubuulira mazima abantu wulira Alan waliwo difference wakati wa dating kuba kati Alan Uganda we yatuuka omanyi omusajja you can have sex anywhere you know that ekintu kya sex kyo anti babeera bagamba mugenda kukola mutya biki you can do it anywhere ne bwe ngamba nti kati njagala nfuna now kenyini n'ogamba oyagala kati ofuna but okufuna omuntu akwagala ku mutima nawe ng'omwagala nga temusobola kukwatagana financially kiba bya kisiru bya kidongo nnyo tebizza magoba tebiina kye bikutwala ogenda kukogga obeere ng'omugongo gwe guggwawo yegwo spendinga toyina kyozza omukazi ye nga neeri ate esimu kasiakano kankwanjulya emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga no Alan nedda I don't do that kati mfunye milioni 10
kankuwa scenario emu twalina omusajja eyo ku kyalo ewaffe Emaya omusajja nga ebeddala yali mubbi naye ng'omusajja buli wabba ayagala nnyo sanyusa omukazi ng'omukazi amusanyusa bannaaye nga omusajja omukazi ali mu good life you know naye baakwata omusajja omukazi yasooka okudduka yagamba nze asibera nababbi naye nga bulijjo akimanyi bbaawe mubbi bulijjo akimanyi nti bbaawe mubbi awo Emaya wennyini ewaddimirire omusajja yakwata millions over 100 million nze boy experience gye ndabye mu bakazi Alan yakwata over 100 million yakwata over 100M n'akola gundi adware eya seminti magundi egyo mitayimbwa ki n'agiwa omukazi omusajja n'addayo e Kenya juke yali wa safari biki naye omusajja yakomawo out of the blue nga takubye essimu n'asanga ng'omukazi adware yateekamu omuvubuka tamuwadde 10 really nga naawe booli eyo mu nju ebuziga sinze sibeerayo waliwo yateekamu nze sibeerayo naawe oli mu nju ebuziga olannama mu ntebe z'abandi Alan nze sibeerayo ne kankubulye Alan ebintu by'okubeera mu love nga omukazi takuwa ku ssente g'omuwa Alan gwe mami omuwa kati kankubulira amazima Alan nze mukyala wange amanyi okunkubira essimu kireeyo jjukira nze ndwawo okwebaka nangamba chicken nze sisobola vuga motoka kati genda ku ssimu ontereko emitwalo 10 oba 2 z'abansabye namugamba mami you know what siziwezaawo ezo ninawo zino nangamba kale teekako ezo ate nga sigenda zimusaba naye ng'okimanyi bulungi nti no bw'oba ofunye if you cannot get a partner asobola okujja mu kizibu ky'olimu oli mu relationship nkyamu if you cannot get a partner ng'asobola tugeze bakusibye bakoze eki oyina omukazi naye bakusiba nga oyina kubira alani oyina omukazi bwe bakusiba oyina kubira chicken ekyo kiba tekikola makulu tekikola sense kiba tekikola sense awo kati twavaawo dda Alan ate n'ekirala Alan nze ndi muvubuka muto ate ndi muvubuka mulungi okubeera desperate for love Alan oli musajja mulungi okubeera desperate for love tokkiriza mukazi yenna kuteeka wansi because of love never ng'okyanyirira bw'otyo nga bw'oli ng'osobola okwambala obulungi n'onyuma n'oyita muku come on don't do that Alan oyina emmotoka yo weevuga nga ku ssente z'emmotoka ezo omukazi teyateekako wadde 10 weevuga oli bulungi have your team nga bwe mutambuza ebintu omukazi n'ogamba akudepress nze for love come on it is impossible tekisoboka never nze sibikiriza ebyo onaazaala tozaala nja kuzaala when the right time comes bwe naafuna omuntu wantegeera financially obuzibu bwa finances omuntu wantegeera financially nga tusobola okukwatagana financially kati kankuwa example abagagga basinga balina abakazi wano e Kampala oyagala kuŋŋamba nti abakazi abo babafuna kale katugereze ku haji bakaluba oyagala kuŋŋamba mukyala we tamuyamba financially ngate haji ayina asobola omuyamba kankubuli leka ali singa abeere singo beera singo tolina kyovaako ng'oli singo togenda kufuna bbwa olw'okuba oli singo togenda kulwala okaaba olw'okuba oli singo be singo tofuna muntu agenda ku extractinga never don't do that bw'olituuka okuzaala ojja funa omuntu but as per now nga kati nze Alan sinnakoowa nkyalina okuba amabaala nkyalina okucakala nkyalina okukola ki nze nga mbeera stressed over love come on never kati Alan kansooke nkubuuze wano e Kampala abaana b'e Kampala nga bwe bamanyi abaana babeera ku TikTok okwo ng'omwana ayambadde akagoye n'ateeka wali essimu n'anyenye bina n'akola ki neyeetiribuusa oyagala kuŋŋamba omuntu we babeera tebamukwana minibox babeerayo mu inbox nga bamukwana kyovala nze sobola datinga muyimbi Alan nze nina ebbuba sobola kudatinga muyimbi nkubulya mazima nnyo ekiŋŋaana kimbeezaawo nga ndi singo 1 nkyali muto nkyalina okyakala ekyokubiri saagala kumbuuza nvaawa saagala kumbuuza ndagawa saagala kumbuuza ani oyo gw'oyogera naye ebyo nze tebagenda kubimbuuzaako nkubuulira nze ate ekirala
inze lwakuba tera kati nze nkyali eyo nti nkyafumbirwa bufumbirwa nti njagala bakazi bakulu kiki ne bonna bantuuse nga nzimbye enju eyange my house tosobola kumbuulizaamu ovaawa in my house era ndowooza nja gibeeramu nzekka era nalaba omwana agamba ku TikTok nti oba toyagala kubuuza ovaawa sigala singo ngenda kubeera singo paka lwesirifuna mbuuza ovaawa olagawa ova kukolayo ki ani akutumya ani akubidde paka Alan abasajja bali mu bufumbo ate kankubuulire olaba bamina mina ne mukazi we yani yemu aviator batulaga wano ku TikTok nti marriage is something sweet. Phoebe ne mwami Nzora batulaga nti marriage is something sweet. JB ne mukyala we Infotrust batulaga nti marriage is the sweet. Ate kati love ya JB nalabye Godfather love ya JB ekuleetera okulowooza nti wallahi gwe atali mu love oli musiru olimba love ya JB those people bakwagaza okugwa mu mukwano naye nga tasinga okukwagaza okugwa mu mukwano ye musajja JB yasinga okukisusuumya oli gaya wana omukazi n'ogamba la haula maswali n'omwana we yagamba JB yagamba bale mukama yampa omukyala mukama yampa omukazi nanzalira ekyana ekirungi namulaba nga omukazi ava okuzaala nga bamukoledde surprise gundi bayita olw'omuyimbi yajja Twina Herbert si yayimba kana akayimba ti sebo tukwaniriza ku TV yaffe sebo mwagalwa w'abangi bulijjo mbuuza okumunkubuuze sebo konze ndikuyita obitwegambire tokamanya kakayimba saabisaanira tokamanyi nkamanyi Twina Herbert yasema ne mama wange buli otujja wano nkigamba ku university Nkumba Entebbe ne bamukolera surprise ne bablowinga balloons nga sebo omugaga JB astuda akaana ke but waliwo hardest moments ze bafuna mu bulamu ze batatugamba and they will never post those moments. They fight, they quarrel, ne baddawo kati gwezo zitya ezo zensinga okutya Alan happiest moments mu love zesinga obutono happiest moments mu love zesinga obutono osobola okwekanganga JB video za postinga tugeze ayinza ofuna shooting session ne bashootinga video nga 10 ne zibeera mu draft na postinga video ezo naye nga wale mu actual life tebali mu good terms nga nokwogera tebogera nze saagala lusirika nga tuli mu maka ffenna nga toyogera nange munju saagala kye bayita lusirika Alan nze ekyensinga okutya kwe kati gutonyumira engeri gye beeyagalamu binyumira bagende Dubai ne batulaga naye Mariam ayagala bbaawe Alan Mariam olaba love erimu ssente enyuma bambi JB bakwagaza bannango okimanyi nti nno love nga teri mu ssente teba love kuba kwesiriwaza love nga teri mu ssente kuba kwesiriwaza Alan kankubulye tumanyi kyekitegeeza kera ku makya nga n'eddagala ly'amannyo avienne olina kanyiga bunyizibwa oti osobole okufuna akasembyeyo osenye olumeke eno onyige tukologate olyoka osenye tomanyi kyekitegeeza kera ku makya nga sukaali olina okukwata ejjiiko okokole mu mukebe oggyemu otusukaali twogenda okuwa abaana tomanyi kyekitegeeza kera ku makya kukubira musajja n'omugamba bebi tewali munnyo nagamba kanjiye ndabe lave eyo sigisobola njagala laavu ng'omukazi tonkubira ssimu kuŋŋamba nti sukaali tewali olw'ensonga olina ssente zigula sukaali either nakuterawo bizinesi jojjamu ate nze Alan laavu yange sigenda kubeera nakameeza wange sigenda beera nakameeza waka never bwe nafuna omuntu nga twetegeera bizinesi ya famire egenda kubeerawo bino byembala tomanya Katonda yalina ebirala byambalira bizinesi ya famire egenda kubeerawo wabula nga ssente ziva mu famire mu bizinesi eyo ebiseera ebisinga zituyambako waka Alan bino ebintu abamu kuffe tulina emitima giri pure naye ofuna embalangu y'emakindye n'eryoka ekutamya kye bayita love abantu abasinga abaolaba kati ffe abagamba nti sikyayagala love yaliko pure ne bamuyisa bubi ne bamumenya emyaka gy'oliko 24 simanya 25 anti Alan gambye nze nakumenya ensi enkubye
Alan Ensenkubye natandika okudatinga abakyala nga ndi muto Alan nze sawa zino ndaba ndi muto 24 n'ebintu byemmanyi bisobola okuba bisinga omusajja w'emyaka 35 ku myaka emito gye mmanyi bisobola bisinga kati nze omukazi kiro nze omukazi bwangamba nti chicken ndi busy eyo busy eba busy bw'okubira n'ogamba chicken mbadde nkyali busy nga nzijjako when you don't call me back siddamu kukubira and nze ebiseera bisinga bwe nti bwe breaking up n'abantu I call you ndi busy nenzijjako bwe nkuba ngeri ku another line I expect you okuba ng'olabye miss call yange when you don't call me sikuba GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 oba noti 7 noti emu noti Alan abakazi abo balaba olina okubalaga nti omukazi bw'omwagala ennyo alina embeera gy'akuteekako n'akumanyiira nakulinyirira nakufuula ekitagasa nze nina basajja bange bendaba balinamu ku ssente era nze bakazi baabwe tebanjagala sijja kulimba their women don't love me bagamba mu nkyamya basajja baabwe nze mbagamba man olinamu ku ssente you a nice looking guy toyina oyambala bulungi n'onyuma noyita mu kkubo ne bagamba waawo yumera oyo omukyala gw'oyina wakali mu kustressinga kati awo wembeera lwakuba sikyayagala kwogera waka waliwo omuwala bannanga badde akunama bannanga omuwala ng'ayambala bubi kyokka nga nno bali mu kalina tebagipangisa ya musajja baleeta bulesi mbalangu ndowooza gijjamu ekindya n'awasa baneddemu ng'ayambala bubi ng'ayita mukuba abantu bonna ku kyalo nga baagaba naye n'omwana nga tekimugana kuvaayo mu nju ng'ayambadde omanyi zino nika zibayita zimamawomalo ezisika paka eno mu bisambi eba nnika naye bw'ogisika ennyo kafuuka kapalepale n'avaayo bw'atyo munnange Nazaala yatuuse ekiseera n'ajja ewaka naye Nazaala alabika ate mugagga nnyo okusinga ku mutabani najja n'agamba omwana n'amugamba oyo omukazi simwagala n'amugamba lwaki n'amugamba abantu bamukompleiningako nnyo nti ayambala bubi ate ekirala talina mpisa kati ndowooza omuwala kuba nze nina mu mukwano gwange mweyenju yagambye mbu omuwala olwazze yaganye obuuza Nazaala bamuyise ng'ali mu kisenge n'agaana ovaayo n'agamba mbadde nkyali ku ssimu bwe mmaliriza nja kujja anti yatuuka munnaye ali mu kalina Nazaala yagambye omusajja simwagala muki simwagala muwa neeno omuwala n'alowooza nno byakusaaga ebyaddala omuwala baamugobye famire erimu ssente kye nategedde enju si ya musajja ya maama we yagambye simwagala mu nju yange mugende mufune enju endala mugende mufune enju endala baba tasobola kuba na mpisa baba tasobola mugende naye ng'oli omuwala nange nabadde nsobola omugoba waba wange Alan kankubule tomanyi kyekitegeeza kubanga otambula mu kkubo ng'olina omukyala naye nga teri amumanyi nze mba saagala nnyo omukazi wange nze kati nno nze ndi museegu saagala kulimba nali museegu kati amu rebranding so kutambula ne bweba boda so atulako ku boda na muwala yambadde bubi I can't nze chicken sisobola ate nga abantu bandabira mu kifaananyi kirala kati nze ne bwe mba ntwala muwala waka tugeze njagala kwesanyusaamu bwoba oyambadde bubi mba mpulira nkukuba ebigere nga binanga ndi eri nga gwoli eno mabega ng'oyambadde bubi nze bane nina ensonyi ku mutima kuno nina ensonyi kuno ku boda ng'oyambadde bubi nze nina omuwala gwe nafuna sigenda kulimba yali ayambadde bubi ku makya namufunira uba naye nga togenda kuva wano ku boda nemufunira uba nemugamba gendera mu mmotoka so atambula nayo ng'oli bwotyo ate nali sibirabyo kubanga wali eri oba okyaliko olulaavulaavu
nali simwetegereza nyambala ye enyambala ye nagiraba ku makya ne ngamba ngomaze kola emikolo namugamba gwe wamala kola mikolo n'olaba sijja kulimba namala kola mikolo ku makya ng'agenda ne mugamba bwotyo bwe wazze nangamba ne mugamba tekisoboka nali nkubidde wa boda wange ne mugamba katufune uba gendera mu uba ala nize saagala nnyo bantu kumpiiningako kiri nti bannange laba mukazi wooli bw'ayambala no kati obeera ku internet kuno nze nina kapo ze ndaba kuno ku internet Winnie wa mami ne Richie nendaba Egesa Zaira mukwano gwange nga tetukyalinawo mbwa we have no any problem naye akawunti ya Winnie wa mami bagibanize sorry nakulabye ng'okyogera ali Kenya ne mudra ali Kenya mudra alaka agezaako okufuna muntu mupya gwazza mu kifo kya Avapeace ate nga babadde ne Avapeace ku kisaawe ne beewa ne Haga ne Kiss nedda Kiss ekyo kitujja kubuuza Jojo Keteira naye nga akanya ka Jojo kanyumira mbu Jojo Keteira bana Jojo Keteira yatunda AVN ono n'ekirala wano we tuli ku Landstar Hotel abalina accommodations balina emmere ennungi balina gym balina sauna steam bath byonna weebiri wano ku bbeeyi ya muntu wa wansi amen mbuuzizza omwami prices z'ebisulo sisobolawo wano nze angambye ekiro kya 10 kubatandikira naye ekiro kye10 kikeni tukisobola sikisobola Alan nga nine wange wega kyameka nze nsula watu w'emitwalo 10 nga nine wange nga neno nti Alan nze siko engeri gye njagala ssente Alan I want money isegeza abana abawala bofunafuna buno bulala obutemeseza waka obulala butya sifuna bawala balala right now nze ndi genuine nabikolanga luli but right now I don't. I love my woman wana nchawa nga nfuna omulala mutanawuliza akayimba ki kati sawa zino aketuwuliriza akapya I love my mwami atero kanyimbira kagena kati nangamba I love my mwami I love my mwami I love my mwami I love my mwami ate ne kino kankyogere gwe mwami we I am the man okay kati njimanyi muli eyo kati ayina abaana abakwenkana ayinayo omukulu alabika omukulu waliwo omukulu ampita anko oba ayika ayinayo omukulu ampita anko alabika alinga mu omukazi mukulu yalwawo zaala akali mu 17 uncle is calling me uncle uncle who? Uncle Chicken ate no bamanyi nti ne ku TikTok ombeerako they know me omukyala yagenda okunfuna nga amanyi everything ekinkwatako so ndi deep in love actually abantu oyo nkimanyi kati muli mukunzala wa mu comment munzala wa mugamba hani oyo ngani akalya kati kankubuulire you can find a man in a boy of 24 years. You understand? Ososanga omusajja mulenzi w'emyaka 24 n'osanga ekiwutta ekirenzi mu gusajja gw'emyaka 4. You understand? Nze am to understanding nkubuulira abana manyize njagala nnyo relationship gundi ezo ezo couples ezo ku social media akuba nti nze naziwamu break manyi bye zibeeramu manyi nebijjira mu relationship ya social media naye kati nabadde ndaba Godfather tewamulabye namulabye nga ayogera ku video gye yakoledde nagamba tosobola gata business na love. Mu nsonga ya Godfather olabamu ki? Ensonga ya Godfather gye yayogedde ntuufu nze nganze ntuufu tematema tuwulire. Godfather yagambye bw'ati tosobola kugatta love na business kwebyo bibiri kulina okubaako ekigwa. Yabadde agamba Jebbi ne Infotrust. Infotrust. Era n'agamba nti Infotrust aludde nga akozesa abaana okukuba obulangu naye nga tetumanyi feesi ye. Ne Jebbi aludde nga tumulaba nga ayambaza bakabaka mwanga nga ayambaza abaana naye nga tetumanyi feesi. Yayambazaako ne Ibrake. Ibrake Mukasa. The truth is kyayogedde kituufu. Alan, love ne business tesobola kukwatagana. Ekimu kiba kirina okugwa. Sure. Ekimu kiba kirina okugwa. Abantu bangi Alan okimanyi nti waliwo abantu abaloga for nothing. Ng'akuloga bulozi lwakuba nti muli bulungi. Just afunyemu nnogoya. Alan, nze I don't sikkiririza mu muntu
akuba abantu mwagalwawe. Ekyo sikikiririzaamu. Nti n'olaga abantu omwagalwawo. Fe abasajja. Kyovula Jebbi nze njagala nnyo Jebbi olw'ensonga. Jebbi w'omanyira nti laavu abantu beeyagala, really beeyagala. Nga ye musajja yabigamba. Omusajja waba yagamba nti oyo mukyala wange. Babeera beeyagala. Wabula omukazi nga yagamba nti oyo bba wange. Oyo omusajja alina okuba nga alina ssente nnyingi. Nze nkubuulira. Ng'omukazi yakyogera nti oyo bba wange. N'akireta ku mpewo ku media wonna n'agamba nti oyo bba wange. Oyo omusajja alina okuba nga alina ssente oba nga ali famous oba nga muyimbi. Osegera. Naye nti n'omukazi ava yagamba nti oyo bba wange. Never. Kati owa ugambye akuyita mayi mwami. Ampita mayi mwami naye si ku mpewo. Kati nze nkyogedde. Naye kankubuulire Alan. Omuntu ava mu bbanga ky'ova olaba kino nkikuutira nnyo abakazi abadeetinga abazungu. Bannange mukukutira abazungu bammwe. Totwalayo ba best friends bo. Girls. Ate lwaki oba oyagala okubba omuzungu wa munno? Bannange abantu abo baloga. Ajjewuwo olw'okubalaba it's a happy couple nga yaze n'eddagala. Nali kutega mu mmere ne mulya. Ogenda okulaba Infratrust tekyaleeta ssente, JB Fashion tekyaleeta ssente. Kasita Infratrust ne JB Fashion biba nga tebikyaleeta majja. Love etandika okugwamu. Nabe. Omanyi love etaliimu ssente ng'ate zibaddemu. Saawa zino Haji Wakaluba n'ayavuwala. God forbid. God forbid. Ne kati nga yavuwala kyoyo naye. Kati ogere ku bantu abasobola okwavuwala. Saawa zino. Kati saawa zino Alan Kulu. Alan Kuluzi nomalo yavuwala. Nakwala ni simanyi mukyalawo. Nsaagala kulimba nsi. Simanyi mukyalawo. Genda bugenzi mu maaso. Alan Kuluzi nomalo yavuwala. No yavuwala mboti katono nofunamu ka seti back. Oyinza okulaba muyombe waka. Ate buli omuyombe omwana yabanyigirizibwa. Kyaludito kyakula alaba mama ne taata bayombagana. Nga bwakula lwakitabeera sobbi. So Alan ebintu bya love ate byetaaga genda mpola. N'abantu abatuwa amagezi ku love ku social media nga ffe betaaga nabo tugenda mpola. Alan okimanyi no ebintu bya love Katonda yayamba ebiseera bisinga. Katonda ateeka mbutesi baraka. Alan osanga omwana nga beeyagala bya ddala. Bannange nga bya ddala te nga n'obwavu baavu n'osanga ate abagagga nga bayomba enkya n'eggulu. So kati ebintu bya love bino Katonda yasinga okumanya. Waliwo Angel ne gundi. Nani? Ye kakapa ako bakayita batya. Akalava. Oba and what? Ze Alan ntunulira abaana. Bambi beeyagala. Myaka 25. Omulenzi alina emyaka 25. Omuwala alina emyaka 22 oba 23. Ne bakusindikira invitation y'embaga yaabwe. Oba okukyala. Nobatunulira n'ogamba alaba bano. Myaka 25 ku myaka 22. Tebasobola beerayo. They can't. Baba bagenda kwekuba. Alani. Baba bagenda kwekuba, kwevuma, kweyuzayuza. Nga Babi ne Bobby bakikola genda eri. Tebakyali bonna. Kyekyo kyengambye nti Katonda ayina engeri gy'akola ebintu ebyo. Babi okimanyi nti nno Babi ne Bobby, the mere fact is baali bonna Makerere. Era saawa zino bwe bakubuuza oleteyo ex wa Babi ayinza okukubula. Ex wa Babi ayinza okukubula. Naye ng'ate okimanyi nti amazima gali nti obufumbo obwo buli standing because of Babi. Obufumbo buli standing. Kati kino ngenda kukyogera batakimanyi mu kiyige. Buvunaanyizibwa bwa mukyalo okubeezaawo obufumbo. Olw'ensonga omusajja waba akukwana wane n'abakwagala goge mazima batalimba byonna byabakugamba aba abyogera nga bya ddala. Tebakulima mu abasajja batulimba. Byonna byabakugamba aba abyogera nga abyogeza nga bya ddala. Wabula kasita amala ofuna kyayagala. Amazima gali nti ekyo kiri munne kya love ekendeera. That is a mere fact. Love ekendeera. Ate bwe kijjamu nga wamulumya nnyo okufuna. Love ekendeerera ddala. Kati nga buvunaanyizibwabwo okutega buli wano na wali okulanga obufumbo bubeerawo. Kati Bobby yali star. Nga Bobby alina obuwala obumwetega. Nga Bobby buli kimu nga wakabi kusoma university omanyi nga bw'omanyi yakubye ebbada. Nga ate omumanyi nga bwe yali nga Rastaman minanyamu n'apaaka. Nga alina dread ziri. Ava kono principal waffe gwe tulaba kati. Nga alina dread ziri. Kikene ina bwino.
gena maso ng'alina dread ziri kati ng'ate Babi wamulabanga ebiseera ebyo akyala kato buli omu akeegomba ate Babi was a church girl ate kati church girl ku Rastaman omanyi kyekitegeeza Rastaman ne batafaayo naawe ebiseera ebisinga barasta balina true love wabula abatalina eyo love ya kugamba mbu nataate bannange omukyala nkyayi rasta akwagala fine bw'omukyawa agenda funa omulala kati wali buvunaanyizibwa bwa Babi okubeezaawo amaka paka kati credit nze njiwa Babi wabula ate time etuuse kati ne wabeera bafa batya tebasobola kwawukana time etuuka obufumbo ne buva mu kyokubeera love kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not M2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 7 8 8 Success Motors. Walk in, drive out. marriage nefuuka a principled marriage. Omanyi meaning ya principled marriage? Principled marriage ebanga boda be yakabaka ne Nabagereka. Otandika otyo gandi kabaka ne Nabagereka baawukanye. Kuki? Ayo bitu gabaffe twagala biwulira. Kati ngonyonyola oti abantu ekibiina kyonna NUP ne Uganda atiraji. Nti Bobi ne Bobi baawukanye. Otunyonyola otya? Ate nekyewunyisa Bebe Cool. Kale munansonyiwa waliwo omuwala yanvuma mu comment mbulwaki njogera ku Bebe Cool. Njogera nnyo ku Bebe Cool lwansonga comparison ebaddewo ebbanga lyonna. Era tuba tukompeyalinga ebiseera ebisinga. Bebe Cool ne mukazi we Zuwena basobola okwawukana. That is not a principled marriage. Out of veil. Naye Babi ne Bobi. Yeah. Impossible. Kati gwe ne mukyala musobola okwawukana. Kisoboka. Bwe munakwata gage. Time ojja tuuka ngo oze mu politics. Asijja. Nga buli muntu akutunuulira igwa ine ebitabo byo. Bangambye yagala kifo ky'emukungu. Ndeka ojja kunzisa abantu. Ba politician oluwulira nti owerinnya muyimbi simanyi presenter munamawulire. Gundi bangambye yagala kwesimbawo. Ani? Rain. Agala. Rain agenda kulya. Rain agenda kulya King agenda kulya. Mwana kino ekintu kya fame kirina engeri gye kikuyamba ngoze mu politics. Ate nawe bojja obwa kansala tukuwa. Makindi Saabagabo. Neri gy'obeera waggulu. N'obeera mu kifo ky'abagagga. How much do you parent that side? Njagala mu bintu byonna. Njagala ssente. Saagala kunstressinga. Alan. Kuba bw'obeera omufuzi bannanga omulyango okugujjulako abantu. Waliwo MP mukwano gwange. Kansala Alan. Naye geeti ye. Ow'abaana nga baddayo ku ssomero amulinze. Owagundi amulinze. Njagala nnyo okale Yesu okuyamba naye mani waliwo ekikusukkako. Alan omanyi Sematimba? Pira. Sematimba Pira. Sematimba Pira abadde MP yali MP we waffe. Busiro South King ajagala okwesimba. MP Peter n'avaayo aliko kati bamuyita Matovu Charles wa NUP. Akakiiko kaabwe kati tugabe batya abantu abaali beesimbyewo kwaliko Sematimba yaliyo nga kuliko Awolipo bamuta oba kyali mukomera simanyi nga kuliko Sekigozi owa DP nga kuliko n'oyo Matovu Charles n'abali olwa NUP naye Sematimba Peter omanyi wabeera omanyi Sematimba Peter abeera Mengo awo nga ku Buganda Royal naye Sematimba nze nasomeranga ku Buganda Royal naye Sematimba Peter bw'aba avuga Benz zifomatic ne Bluetech naye bw'aba nga jewuwe akuba essimu ngali ku church erubaga n'abagamba njagala gate nsanga nzigule emmotoka ya Sematimba teyimirira ku gate it doesn't ante kyoyogeddeko olw'abantu eye teyimirirawo n'amala atuukawo nga gate sinzigule
muba mujja gobwa byoyogera bino Chicken Professor Chicken obijjawa namala atuukawo nga gate sinzi gule naye Sematimba alina amakaba naye entuuka line ngamba ne bali muntu abeereko mu pi alina zi swimming pool wansi eringa beach walungi ala nikola ssente mwana vamu ebyo byolimu tebikuyamba oli musajja mukulu ate ekirala emyaka gino gigenda gwe weeraba ng'omwana omuntu bati okuze Alan kola ku bintu ebitugasa mu industry ositegeera kiki enkoze ekitagasa bingi Alan bingi byokola bitagasa katosakeera ku macha oguze nga tempya tewayogedde the money you spending mweno era egenda tuuka zidde luvannyuma nga waguze nga tempya tewayogedde wali ogula emmotoka empya still tewayogera ebintu byonna bingwako bugwi boba ogula enkofiira empya still toyogera olina essimu 3 all for what enkofiira Cleberson yagimpadde this essimu 3 nade njagala Cleberson akolereyo enkofiira ngaeriko chicken bamwita Cleberson wagagamera olina essimu 3 waliwo zino 2 waliwo endala eziri eri all for what Alan learn how to save kirongera I have one phone abantu kabagirabe mukyala ye yagigula sagala kulimba naye gwe omukyala omuwaaki bingi the love the energy nteekamu gwamuwa amaanyi agatambula la haula maswali omwana nkubye akabuuzo Alan esimu yange yagize njagala kugitereeza naye bamami akubira ku mami abeereko engeri gyakiyiya olaba buno obuntu bunene buno kalaba Alan yambala jini zebbeeyi naye maama Alan time egenda kutuuka nga we have to make research on who you work for it is becoming Alan manyi oluzungu naye onzala wa nnyo right time is going to come nga the hula baloo is on a ransom olw'ensonga olina ssente you dress nice what's hula baloo hula baloo is kwagamba akatyabago osegera nga the hula baloo nga buli muntu yeebuuza okolera ani you can't ekizigo kino kyammeka 10 wakyongeza 10 ekizigo wangamba 5 mukwano toothpaste akatono keke 5 this avian something is mitwalo 10 avian body cream tekyerusa kiri kunakyo naye kawunya bulungi tekyerusa temwerabira kigule sisobola I can't spend money mitwalo 10 ku kizigo ebizigo byewesiga byameka Alan bino ebizigo si byabakyala wesiga ka tip top si byabakyala n'abaana abato sure n'abasajja naye nga temwerabira Marenaco Hardware genda yo bambi omuguleko plumbing materials asangibwa ku California Plaza not 782 13 0705 43 1863 aina gutters aina PPR pipes aina PVC aina buli kimwe ekikozesebwa mu nju shower flash ebya gold generations yabadde birthday namukoledde video my love njagala generations gwe tomanyi because she's fully packed. What do you mean fully packed? Aina figure. This is a mere fact. Sagala kuli. La haula maswali. Generation tola banga kufiga ye. Omwana abadde atya. Generation aine bina. Generation is a simanyina bawe. Generation she's so beautiful. Generation ayimirira bwati olabira ddala a fully packed woman ozanaloza talina byenda mu lubuto. Generation achuka bwati nakuba round about nolowoza akabina ayambadde kambale naye nga bwakuba step esooka nekanyenya akukaba ku nnomo. Damn oyo muwala oyo mukyala saagala muyita muwala this is not a disrespect. Oyo mukyala nza newuunyisa nze ne bwe namufollowinga namufollowinga back I got surprised. Her level is on a higher level. Imagine a level being on a higher level. She's class above the ordinary. She's not even worth being discussed elsewhere nga si ku channel ya Alan. Zungu tajja bitegeera. Kati nga basanga bakusanga discussinga gundi ku channel obwo. Waliwo ka channel kanyiisa.
nakwogera ati bwe nakwogera bajaga maggo ngambye kaleke nina ebintu byenjogera kaleke sobola nina ebintu byenjogera ne bagamba Alani Cruz omwana oyo amwonoona kati wulira kya Alani yabimugambye nzija wano ne information nga wange oyagala generation mwagala nze wallahi bagamba nti omukazi abaako akamogo generation sikalaba aye mpozi nga yeyambudde kuba kati simulabanga she's a decent woman ayambala bulungi fully packed ayambala she's in the UK. What are you saying? She's in the UK. I've got Tesla. You know what it means? I've got Tesla. Mwaka ki? Simanyi mwaka sagala kulimba but I've got Tesla. Generation nze mukazi gwe nakalaba nanjagaza ogende Bulaya. Imagine a woman mwana omukazi ayogera ebigambo bili diplomatic ng'okugeza influential ng'okugeza ayina ebigambo byayogera tukiriza tugane generation wa NRM team MK ku ntikko wabula bwaba ayogera ebigambo bye tasaamu kuvuma Kyagulanyi kyekye kimunjagaza nga kunga media kunga atanyiza bunyiza noga nti Bobi Wine alinga kino no generation ayogera mu mbeera ya intellectual diplomatic and influential way. Those are the people we want in the struggle. Up top boss omulaba tavumanga ku Museveni nenga wanchuka chuka up top naye Calvin Kayanja ewe aba bana balina n'okubeegoberako ddala neewunya Calvin kiki kyayamba Museveni up top alwanirira enkyukakyuka in a diplomatic way nga tewa NUP tavuma generation bane njagala jene natera mutuma full general Geno commander sana ogende London gosoko kuno gwe soko laba ne munonyako ne mugamba generation I love you mugambo tya nkuga nakoze video ne mugamba generation I love you naye na reposting najisa ku page nagamba ati yagambye bugambe I love you too my love aya generation is mwagala omanyi okwagala omuntu that genuine love nga bwenjagala ani love ya generation eringa bwenjagala wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty nga bwenjagala nga sina gwenjagala nnyo nga generation mubawala ku TikTok ku TikTok abantu benjagala bali babiri abawala Winuwa Mami asofa kati bali basatu basatu tewali abanzijjako generation Winuwa Mami ne Zaira generation Winuwa Mami ne Zaira kati nyiga we are promoting peace nze Zaira simuinako buzo actually twali fene jinja mwana wagenda de jinja nga tongambye nagende jinja kati gwe bwoguze nga tempyo ngambye enga tompya ne boy Alani asika aki naye mwana nga tomanyi Cleberson era manyi Cleberson yanguzize ngatte yakuwadde mpe naawe Alani ebintu bakuwa biwe the fame you're having bakuwa buwi ogula Alani guno mjozi ogula meka guno mjozi nagojja London Rensembe okubeerayo ekibadde kyetaagisa so kungamba nti nina gye nagujja n'otangamba no Jojo yagugula negwe ne Jojo Keteira what is happening Alan Jojo Keteira and you what is happening gwe ne Kabata really no okay the way you've said you love generations so I love chamwe kisuka we kisukira wewa Alan Jojo Kebo yajja gwe yasoko laba
gwe yasooka olaba in a private way nga tebirimu na kamera. Because she loves me. Avieni gwoba nazo. She's a good person to me. Ne Jojo Keteira ina sente. Jojo bwe ngende London yanfaako bulungi. Gochmanyi nagende London Jojo nangamba. Kyoteka mu basket okijjamu. Kyokola nenkwata engatto nenteekamu, nenkwata jiini nenteekamu, nenkwata amasaati emisipi biki pa naawunzika nga ngamba Alan, what you've picked is just yesasulire is just nangamba nabisasula nama nangamba kati nze kankuwe kyempulira nti njagala nantwala mu dduuka ly'abayitale ice nezidde okunywa ya perfume nofuna perfume ekyaliwo kimu ekyaliwo wava ddi e London September omwaka ogwedde yes. Fiumu ekyaliwo pakati eri original nnyo eri concentrated nti eri film you just need a one spray tata n'ofuluma enju nga sigiwulira ng'ewunya wagyekubye nja kuba ku mikolo onzisa ate busi ojagala nnyo kimu alina kifyumu kyeyeekuba oba n'ekinyiiza fogo ate nakyekuba bwanyiiga fi bitanda birya omusajja omukazi bamutwala naye alemeddeko fi bitanda birya omwana Jojo yangulya perfume ya paundi 3 la haula maswali nemukuba akama nemugamba Jojo zimpe nangamba twaliza muli bana ala nakunyumiza fani bwe yampangisiza wali ku Sky by Marriott wali NBS yampangisizaawo nti ngende mbeereyo 1 week olimba no owulira sooka owulirize fani yankubira yalina munyankole those westerners love me by the way mukazi yali musajja nangamba chicken oba Sheraton nangamba njagala osuleko mu Sky enaggulu eba naggulu nentuukawo ebiseera we nasuulirawo yali munaamu wano nga waliwo bannaamu delegates abasuze mu Sky banaye nga security y'amaanyi okuyingira nga bakubuuza ebibuuzo bingi banaye nentuuka ne bintamirawo nasulawo ekiro eki nali bansasulidde wiiki nali simanyi nze faani nga simulabangako banaye banaatutemako n'emitwe gye tuzungire eyo naye nga simanyi sente ze basasulawo napita waite yandeetera emmere namugamba wana abantu basasulawo sente mmeka nangamba awo mba nina okusooka nengenda nembuuza kubanga buli muntu asasula zize simanyi gwe bakugyeko mmeka nemugamba genda obuuze najja nangamba a night is $281 then emmere is on you dollars nangamba emmere is on you buli kyolya wano kiba on you tukuwa breakfast lunch is on you and supper then 281 bacountinga day and night 281 day 281 night byogera bikakasa yeah okay nemugamba wangi nakubirawo omusajja nemugamba nsaba ku ssente ezo nyamba bambi kale mpaayo millionaires njagala va wano nga sisobola suuliramu ezo ssente that is too much ezo ssente ziba nyingi nengamba you know what era bwe yagaana nenvaawo nasulawo emirundi egi yampa $3 ze sente meka simanyi sikyajjukira bwe wakyusa mwavaamu meka sikyajjukira ani yazikyusa nze nazikyusa dola egula nasooka nenvunyisa $2 ekikumi n'ekisigaza bakuwa meka mu bibiri $2 bampa emitwalo 7 ba mu 5 7 mu mukaaga kyo kiriwa 10 nenzirayo nakyo nenkivungisa wampaako ebiseera byo nali sinnakulaba Alan ate nga muli baaka Alan ne Katonda ono Alan kankubuulire nze nali simanyi nsobola otuulako ne Alan wano nga Alan mbatya nga mbeera ku live Alan nooyitawo nenjayaana Alan Kuluzi kyakiriwa beka on yourself nenjogera toddamu temwatuddanga but why nga nalaja nanga Alan
wajja okushootinga mu babitu singa nkulaba nakulaba naliwo nga wendi waliwo akabala kali opposite awo nga wendi bulungi nnyo nojja neŋŋamba oba ndifuna omukisa oguyingirako awantu awo munda mbabitus ne bamwe babitus obaagala nnyo mbaagala kubanga maani njagala nnyo baganya okugwa nze manje njaganya ebyakabi baganya okugwa yakuba erinnya lya Kampala Boys likyaganya okukwata obulungi nga bwe balyagala naye nga bo nakulaba nojja ne mushootinga wano egeti we bagireka nga nzigule nentunulako munda eyo nenga mbaba wali wadduse emisinde ne weesoga geti nenga ndiyingirako eyo nga simanyi nsobola n'okuba n'ennamba y'omuyimbi mu ssimu yange kati olina maani nani eni enamba nina nnyingi muno basasha Brighton bonna twogera bali lipazo olunaaba enkudi bonna omukubi lipazo omwana w'enkudi anjagala oyo okufa obufu wajja wano nga tolina bulevu. We have worked for so long, Alan. It has been a great journey. Naye Alan, nobu obadde bwakuŋŋaanya ng'obwange. Alan, ekiravu kyo kibadde kyakuŋŋaanya ebbanga lyonna. Nsala kisale nga ngenda zanya firimu. Okisala? Naye nze ssebo, nze nina ekirebe ekikula paka wano. Naye oli musajja wange. Akalevu ko ka kisiraani. Akano ke k'ekisiraani. Omwana alina akalevu akabi oyo bannange. Bamuyita mama Nasitende. Alina akalevu akabi kalabe. Kakula katya? Kakula kakeno kalinga kambuzi. Mama Nasitende oswaza. Mama Nasitende mumumanyi. Obebire bwabifunye last year but one. Laida. Sajja atwaleta ina ne ate oli kimu. Eje emyaka gyaliko. Alo yeetaaga osabira. Talina yadde akalevu. Abasajja batalina birevu kati kankubuulire. Baba n'ebisiraani. Kati goza kiki ekifuula Phoebe successful right now? Is on a success. Success. Alina musajja alina ekirero. Cause yava mu liigi z'abatalina birevu. N'awalampa. Oli Kimu. Kimu nga yesiba ku Phoebe. Naba ne Phoebe yali. Sasa nawe babega obadde n'ebisiraani. Bibaddengawo. Nga chicken nyambalako ku chain ebbiri. Omusajja bamulabira ku ki? Ku birevu. Ate wenkikuza bannaye nze nenzija mu saaluni. Mwena abakola mu masaaluni munneegendereze. Nenzija mu saaluni n'oyisa kuno ekirevu nga n'okajjako nga mbadde simanyi. Sikusasula ate masini ngenda nayo. Nga kyani kyosala. Akalevu kano nakwata ne copper 2 sulfate n'enteekako nga bangamba akuze ekiro. Copper 2 sulfate. Mwakuze ekiro. Janjo kya bwocha. Ntaddeko ebintu bingi akalevu okujja n'entuuka n'enkata. Kati kajja kokka. Banene kikula ne kiwera. Esi mukasya kano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall Dukali PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ekikyo buli enkola video nsooka bagamba do you say I have a beard? You wanna say something? Kirevu kinyuma kale gosobola atula mu meeting z'abasajja naye nze baŋŋamba omwana we mumuwa amaziga lwenze oli agende tekisoboka nze sina nze kale siyingirako mu gavana anti oyinza obutayingira kolo tebakwekeregereza gwe Alani sina bbala gye siyingira Kampala wano ani akutwala mu gavana netwala twali ku mmeeza yaliko Franka Ntambi ng'eriko Shalom wasasula meka nze nsasula ebbaala chikeni bakuyingiza omugagga we yali asasudde Alan gavana si yabwere ulira Alan nze sisasula bbaala kale gamba bakusasulira mpozi nze ne bwentuuka bwenti nga ne baŋŋamba ssente nga nzirayo anti bakusasulira simanyi babansasulira nze nadaba tuyingira buyingizi ogendera muniigira Alani nze nyambala engatta ezimalayo ekyo kimanyi engatta abasajja wagenda mu lunaku ki baali balutawe Friday simanyi gavana actually nakagenda mu gavana twice
They were 2 consecutive days, Friday ne Saturday. Eleta Olaba ngenda mu aura. eleta munda. Very so nice. Gitunyonyo. Ne gundi yali mushira. Ani shira ku Friday. Wagenda nombuzaako. Asa amubuuza ala ninze ntyo okuswala. Gwe tomanyi ntyo okuswala. Nze kati ala ne olaba. Tolaba ndi kati gwe nkumanyi ne kati gwe nze nkumanyi nnyo. Kale si nnyo. Sayaga ndi nnyo. Nkumanye ndizo okusanga awantu kati mba sitya kubuuza. Ne oli ne bwemba namusangako naawe. Omuntu gwensanga naawe mba nkimanya mmanyi. Naye mba ntya. Bwandabisa. Naye obubala bw'okubeera bubala bbaala oluusi. Kali gavana kale yerimu ng'ebbaala. Kati uli amabala g'enkuba. Kuba nonivi. Obeera mu nonivi. Alan. Nze no ntandise. Nonivi bangamba wa vitizi to parkinga. Naye yo te parkingawo. Kale parkinga ng'olunaku lwadde tesirwa kukola nnyo. By some point obeera yali. Gundi Plex yali abinyumiza. Nangamba ku nonivi n'ogera ne vitizi to parkinga. Kati kankubule nze nonivi then aura. Era ogenda n'obusawo buno bw'oteeka wano. Si kyabwambala obusawo nabuwummuza bwali bunzisizza. Wayina ekidomola ky'akasawo banna. Nonivi aura H2O katuoko. Ne mukatuoko nga sikusanga nga yokko. Kaski. Katuoko tula waggulu ba wansi. Alan. Otera tula. Siri nza buzibu bwe nina Alan. Sinywa mwenge. Ye problem gyenfuna. Kati sibera nnyo ku mmeeza za wansi. Mbeera waggulu nenfuna chupa y'amazzi n'entuula. Always kye kitwala mu bbaala. Ekitwala mu bbaala abakyala. I love environments omuli abakyala. Kulabako bulabi. Kulabako sitegula Alani. Sitegula nze ntyo okulwala. Ate we bakutegula. Oba ntegula tuteesa. Tuteesa oli wabanga wakutega. Naye bategula musajja oyo bannaayi. Naye ajja kulwala. Sharif. Mama na kitende. Allah. Bamutegula. Ajja kisajja kitulawo kibanga kigagga. Nesitula oba akasomolozo k'emmotoka. Naye bamutegula oyo gwolaba. Twali mu katuwoko. Oyo. Lwakwago tewaliiko. Babeeranga bakuleseewa. Twali mu katuwoko mukazi yamutegula. Omuzungu. Kazi omuzungu. Era oyo mukwate bulungi alina ssente. Mana kitende bamutegula. Bamutegula. Kujjawo Kimu ye bambi tebamutegula nnyo. Bayo Trace Papazi sebo. Naye kyandemu. Bawe Trace Papazi bategudde Kimu. Kimu wali omusanzeeko nga tali mu muudu. Oye bwayogera. Era Fibi yaliyo kanaddoka kubanga omusajja tabeereka nayo oyo mu bufumbo. Ayina engeri gy'adoodooma. Hanna alisi mama na kitende. Bamutegula ne bambi afubya. Mama na kitende afumbidde ebbanga. Afumbidde ebbanga really nze nasooka okumulaba mu katuwoko. Omukyala yamutegula bambi akamuwa ku ssente. Yamuwa ku ssente. Ale kiina engalo ezigonda kyakacyoza nnyo engoye. Kyoza nnyo engoye n'ebintu. Chicken TikTok akasinga obulungi myaka jammwe kati. Nga mulungi? Foga nti akona buli omwaka manyi. Ne ba TikTok abalungi nga bangi. Brina Slim be mulungi. Brina mukadde. Brina mwana muto. Sigama mu myaka. Oyo abaddeko. Abaddeko. Sawa zino Winnie wa mami. Muwala mulungi. Gelton yani. Tomumanyi TikToker. Aine mtono za 15. Zaira is beautiful. Omanyi Janice? Semumanyi. Janice nako kalabika bulungi bambi. Janice semumanyi ndabika mumanyi face. Kamanya ba Ivo. Kekasinzo kuba eno TikTok ya. TikTok simanyi bichebye yabayindi. Yegwe ngati wagikoze. Nagikoze. Olwokuba mulega njogeddeko nnyo watuuse no neerabira. Nagikola. Tewagiraba? Ndinageko. Nagikola naawe. Eyagundi. Eyashoka challenge. Ashoka challenge nagikola. Neno ye nagiwa obudde. Nabwo ebizibu. Wagikola? Nagikola. Nagiwa obudde kasooke njikulaga. I did it. I can't lie you. Let me show you. See ya ta.
ta si yeyo nagikola Eta nekeberere nzi. ati tomanyi weeri njagala njikulage Nigwe nkola videos nyingi. naye oba eriwa naye nagira si eri wano kumpimpi wano erina bba simanyi oba nagiraba naye nga ebyaddala nagikola nefuna views lukunkumuli Anyway, nefuna views lukunkumuli wamma mwena gye muli eyo abatulaba abalungi mukitegere nti mbaagala nnyo mbaagalira ddala Jojo Keteera toothpaste waali wano eddagala ly'amannyo good breath akamwa kakuyitiriddeko mbakama kakuyitiridde naye ng'owulya muli eri weetaago okajjanja namwe abaagala yino lipstick omulungi yino najituulamu oyo Janice ambulamu kankulage wano eyonna echicken oli ku snaapu anti ku snaapu yabeetezi abataagala bagwamu kankulage wano gundi uno omwana gwe mbadde nkugamba bamwita Janice bamwita Janice ekali bana abaana balina following naye sibamanyi nani nawe olina bondeeta ano nga sibamanyi nange aiva munange eyamundaga wala ino muna Uganda wallahi simulabangako this is my first time 1.3m nenga tebamuleta ku for you page yange tebamuleta nko ku for you page yange anti naye bamukingiriza ababi katonda amukingiriza ababi ani mubi yakumanyira nzo okusabiriza akyasoma abano sibasaba takyasoma tomudde get ready with me to go to school muwala asoma nze musobola babeera baagala mpayo za buleke gobasobola ate gwe tobasobola oli mama nakitende ayagala obwana obusoma naye obwa university saagala mumwetegemu aba secondary oyo ayagala bakazi bakulu nga nze naye oli ayagala obumuzaamu omusaayi mu myaka 25-26 awo oyo naye oli musajja mukulu omusajja mukulu taweze myaka naye oli sayine mukwano gwange n'omukwana ani oli omunyarwanda asamukwana yannema yannema amazima lwaki alina bizinesi ze yeetaaga capital ate sisobola sirina sente sirina sente nali neeyogeza nali ntandise munagenja baana naŋŋamba wacha wewe mukyotala bane wagoberedde omukyotala owaawa gwe nazze naye wajugowaze naye ku papaazi mukwano gwange nabadde naye ono yasembyeyo okujja nga yambadde empale eno erina akawuza akawula gundi waliwo ne yazze olwasembye n'agamba yono chicken gwe wagambye mbuliza ku chicken oyo mukyotalo oyo mweru siya oli ku dark skinned color babes gwoge si oyo yalabye aliwa mukyotala kigwe wabadde naye olina abakyotala gwe lwe wavudde mu kyalo kyammwe ng'ova mu kyalo kyammwe Katonda yabadde mwene ensonga yimbawawo yalazeewa namuteezeteeze omulaka wamuddusiriza mu mmotoka yabadde tampona oyo gwe tomanyi bana chicken wabadde chicken bola kubawala abanaye toteriira njagala nyaba ate bayire kankubulire saagala bakazi beeru eri ze mere fact saagala kulimba I like black ladies abawala abeeru abo nedda ala nigwo basobola abawala abeeru kale nesinga ensemanyi kyoli programu yaffe wano olunaku olwaleero singa ensemanyi kyoli chicken leka tumalize programu
Stuka tumalize. Sibula abantu. Singa ense. Sibula abantu. Mwebale kutulaba amanya nsigadde chicken na Jojo Taylor akuletedde ka Avian Herbal Toothpaste na akuletera ne ono lipstick n'ekizigo kino kya mitwalo 10. Tewerabira Marinaku Hardware esangibwa California Plaza. Genda yakuguza ebintu bya plan. Ndio tumchaireko Marinaku. Tujja mukyalirako. Mpuba oluseke. Ata azigaba. Azigaba naye. Aguma ne gwajja kuwa. Ajja kuwa. Marinaku. Neto bako chokola, tobako chokola ku Marinaku. Kuchinga kuchi. Ate bakunyumiriza gwe Alan. Fuka wali beautiful lady. Wa. Number yo. Radio. Kupapazi for lunch. Musiba ulunje for now. Mweraba. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 628 oba noti 7 noti 6 7 6 noti emu noti